gwe wenna agoberera Redison TV wano we tusinzira okuba tukuweereza ensonga ez'enjawulo, tukuwa amawulire agakagwawo, tukuwa amawulire ag'enkyukakyuka, tukuwa buli kika ky'amawulire kye wali owuliddeko wano wokka ku Redison TV. Nange Sebambule Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza. Kakati nno nzize n'amawulire amalala, breaking news eno nayo ate nga amawulire gano ngajje muzimu ku nsonda ezeesigika naddala bwe twogera ku nsonga ez'amawulire ag'enkyukakyuka. Redison TV woyina okuddukira amawulire agakagwawo gesaagala osubwe ga mutawaana nnyo naddala gwe akkiririza mu nkyukakyuka, akkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wo, akkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform ng'ekibiina kyo. Amawulire agakagwawo tosaanye kubanga ogasubwa, tonaba kubanga osubscribinga, genda ku YouTube yo teekamu Redison TV osubscribinge ku mukutu ogwo, okwate ku kideeyo kye kya notification, ogenda kuba tomisinga bubaka bonna wano wokka ku Redison TV. Gwe abasooka okumanya ensonga eno mwenna ababadde bavuga ekintu kya Alienskin, abamu nga bagamba mukiveeko oyo mwamumaze yawedde, abalala nga bagamba temukivaako temukitwala for granted, abalala nga bagamba ati tebitukwatako ffe tuli ku nsonga za ggwanga. Kati njagala owulire olw'amawulire gotasanye kubanga osubwa, tosobola kubanga omisinga kubanga embeera gye tugendamu ya bunkenke. Gwe wenna akkiririza mu nkyukakyuka kyo, ffe olaba ntandise nkugamba nti gwe wenna akkiririza mu nkyukakyuka, gwe wenna akkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wo, okkiririza mu kibiina ekya National Unity Platform ng'ekibiina kyo, manya akaseera ke tugendamu kazibu nnyo. Bw'oba oyina enkofiira ya people power, bw'oba oyina t-shirt ya people power oba eya Kyagulanyi, bw'oba oyina ovulo oba oyina ekyambalo kyonna ekya people power, kikuume butiribiri ate naawe wenyweze kubanga essaawa yonna waliwo embeera egenda okubanga ejja mu ggwanga Uganda. So essaawa eno yennyini gye tulimu ssaawa yakwegendereza, mbeera yakanayo kyani, budde bwansasaggi, tugenda mu mbeera etali nnyangu yadde omulundi n'ogumu. Jjukira bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba ffe tetugenda mu kalulu kubanga tetukakkiririzaamu, naye ate ne wavaayo abalala bagamba wamma ffe tujja kkagendamu. Kati awo okubagana empawo okuliwaawo kuleetedde abasajja abali mu gavumenti okubanga ate bo bagenda mu maaso n'okwetegeka. Era wano bannayuganda bangi abalala ate bavuddeyo nga beebuuza, gwagamba nti togenda genda mu kalulu oyina nteekateeka ki? Kubanga gwogamba nti togenda genda mu kalulu yali mu kwetegeka. Billions and billions of money ziyisibwa enkya n'eggulo, loans ziyisibwa enkya n'eggulo, sente zeewolebwa enkya n'eggulo, embeera yonna eteekebwawo. Abasajja baatandika dde okukola enteekateeka. Abasibe bagenda kulonda okusinza ku mawulire ge twakafuna. Abasibe abali mu kkomera bagenda kulonda, of which gwe munnayuganda toyina namba y'abasibe gy'omanyi, tojja kumanya mu basibe Muhoozi afunyeyo obululu bumeka, Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyeyo obululu bumeka, togenda bimanya lwa nsonga ayina information ku muwendo gw'abasibe oguli mu makomera yagenda okulondesa akalulu, ate nga buli ngeri yonna Yoweri Kaguta Museveni yagenda omulonda. So kati byonna byonna oyina bimanya, gwagamba nti togenda kudda mu kalulu, naawe agamba nti weetegekera kalulu ng'ate oli mu nkyukakyuka. Biro byonna oyina okuba nga obitunulamu, sayidi zonna oyina okuba nga otunulayo. Bino ebintu si byakugwira bugwizi. Njagala nkutwale mu ddakiika si nnyingi nnyo, era ka audio kano njagala okawe obudde kubanga kampimpi, njagala okawuliriza okamaleyo, onchallenge ng'oteeka comment yo wansi awo mu comment section, oba oteeke comment yo oba ekibuuzo kyonna ku namba ya WhatsApp eyo gye nkuteereddewo. Redison TV kw'oli nkugambye ssaawa yakanayo kyani, embeera gye tugendamu yakwetegeka. Buli muntu alina okuba nga anyweza ebyokwerinda bye olw'ensonga nti waliwo amawulire ge tufuna agalaga mbu. Era njagala ogajje wano ku Redison TV, gw'omu ku baba basooka okumanya gwagobera Redison TV. Waliwo amawulire agafuluma mbu okuva mu nsonda ezeesigika, okuva mu nsonda ez'enjawulo, okuva mu sources ze twesiga. Amawulire agafuluma gagamba mbu wandibaawo olukwe olw'okutungisa ebyambalo bya NUP, wandibaawo olukwe olw'okutungisa ebyambalo bya people power, wandibaawo olukwe olw'okutungisa ebyambalo ebyefaananyiriza ebya National Unity Platform. Babiwe abamu ku bakuumi oba ba bodyguard ababeera ku ggaali ya Alienskin. Gwe nga tonaba kuvaayo kugamba nti bino ebibozi bya Alienskin tubirabe bulabi tubiveeko, bw'obanga tonaba kubanga oyina ndowoozayo oba owagirani tizokke kuba ne Alienskin mu Uganda. Ffe tetulina gwe tugamba nti muwagira oba tomuwagira, naye kyengezaako okulaga nti ofune information, ogende owagire nga kyowagira okimanyi, ogende ogoberere nga kyogoberera okimanyi, okola analysis nga analysis olina kwosinziira. Waliwo amawulire okuva mu sources ez'enjawulo ate ezeesigika mbu wandibaawo olukwe okukwata attires ezimu ezawambibwa ku baana ba National Unity Platform, ezimu ezigenda okutungibwa nga za National Unity Platform, ezimu ezitwaliddwayo abamu ku bantu ababadde ku kibiina ekya National Unity Platform nga kati ssaawa zino baasaze eddiro bo bagamba ffe tuli ttiimu kimenke. Wandibaawo olukwe okukwata ebyambalo ebyo ne babiwa abantu, ne babiwa ba bodyguards, ne babiwa mikwano gya Alienskin, ne batandika okutambula nga bambadde ebyambalo ebya people power byennyini. Kati gwakkiririza mu nkyukakyuka, okkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu, okkiriza mu kibiina ekya National Unity Platform, okkiriza mu kisinde ekya people power,
era oli mu ggwanga Uganda olwanirira enkyukakyuka. Bino olina okubiwa obudde n'obifumiitirizaako. Nkugambye bw'ogamba nti tolina nteekateeka egenda mu kalulu oteeka okuba ng'olinawo enteekateeka endala. Togamba nti sigenda bugenzi mu kalulu fwa nti ogenda kuba akalulu ngenda kazira nzire ewaka mu nnyumba ntuule. Bw'ogamba nti togenda mu kalulu olina okuba ng'olina enteekateeka eri separate eri wali. Nkugambye abasajja bali mu kwetegeka bakoze pulaani ng'abasibe abali mu makomera bagenda kulonda, ne bakola pulaani nga bannayuganda abali mu diaspora bagenda kulonda, ne bakola pulaani mwe bagenda okusaasaanyiza ssente nga bataddewo embeera eraga nti ekitongole eky'Electoral Commission kigenda kuba kisaasanya ssente nnyingi nnyo okutegeka okulonda mu diaspora, okutegeka okulonda mu makomera olw'ensonga nti ebintu bino bibiri badde tebalonda. Basibe badde nga tebalonda, bannayuganda bali mu diaspora badde nga tebalonda. Naye njagala mbuuze gwe munnayuganda agamba nti bino toyagala kumanya. Omuwendo gwa bannayuganda bagenda okulonda abali mu diaspora ogumanyi oba togumanyi? Omuwendo gwa bannayuganda abali mu makomera abasibe abagenda okulonda ogumanyi oba togumanyi? Teweerabira. Mu basibe abo abagenda okulonda mulimu n'abatali bannayuganda, mulimu Abasomaali, mulimu Abasudani, mulimu Abakongo. Eyo ennamba gavumenti yegiina. Omuntu alina details ezo, omuntu alina data oyo yenna nti mu makomera tulina omuwendo bwe guti, mu diaspora tulina omuwendo bwe guti. Eyo yemu ku koodi ezigenda okukozesebwa okuddamu okubba akalulu okwawukana ku nziba eya bulijjo. Ebyo byakalulu tubiteeke ebbali. Nga tetunaba kutuuka mu piriyodi ya kalulu, nga tetunaba kutuuka ku ssaawa ya kalulu, wandibaawo enteekateeka ey'okutungisa ebyambalo ebya National Unity Platform, ey'okutungisa zi beret, ey'okutungisa zi ovuro, ey'okutungisa zi t-shirts n'ebintu ebirala ebyefaananyiza bwe bityo nga bya people power bya National Unity Platform biweebwe abantu abatambulira ku ggaali ya Alienskin. Bwe bana batambula mu kkubo effujjo ne bagenda okukola obviously bagenda kuba baliteeka ku kibiina kya National Unity Platform, abawagizi baakyo n'abantu abakirimu. Kakati njagala tugende mu nsonga zino nga bwe tuzeetegereza, nga bwe tuzeegendereza, ate nga bwe twanalayizinga. Gwe munnayuganda agoberera ebintu bino bigoberere ng'owanalayizinga, bigoberere ng'okola analysis okusinziira ku ndowooza y'abantu abatuufu ey'abantu abalina analysis ategerekeka. Red Zone TV kwoli bw'oba nga tonna subscribing agenda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide ekyo ekya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna. Ku Facebook bwe tutyo gye tuli era nayo ojja kuba ng'otusangayo, ne ku Twitter tulinayo account Red Zone TV, ate bwe tutyo ne ku TikTok ojja tusangayo. Red Zone TV ku TikTok gye tuli, Red Zone TV ku Twitter gye tuli, Red Zone TV ku Facebook gye tuli, n'ate kyoba teweerabira kwe kusubscribinga ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV ku YouTube. Genda oteekemu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide ekyo ekya notification tubeere nga tutambula. Sebambule Patrick nze mbeerawo.